Wangi? Bagambye aleeta ki? Si wano baba aliwo. Kamuyiti. Ukiwulidde kyamaama. Muwombi. Kinasinziira basazeewo ennaku mmeka ez'okumuziika. Nakyo. Kati ani ono ani? Amannya gange nze Namyalo Kalungi Halit. Muzeeyi taata wange abadde alwalidde ebbanga ddene nga abadde abeerako okisigeni naye omwaka mulamba abadde Mukama atuyambye nga yavaako nga agenza abeera bulungi naye yagudde ekigwo n'amenyeko eggumba ly'ekisambi lino. Kati yamenyese eggumba ly'ekisambi ne tumutwala e Naggalama, twamututta e Naggalama ne bamugamba omuteekamu emisumaali nga omukadde w'emyaka 9 mu obwo mutasobola misumaali. Ne tusalawo ne tumutwala ew'abali baawo. Twamutuusiza ew'abali baawo ne bamukolako n'abeera nga obulumi nga bukendeddemu. Bwe bwakendeddeemu yagaanye okubeerayo kubanga tayagala kukunkumula susu ng'abantu bakola ki bamulaba. Engeri omusajja gy'abadde omugonjofu ng'agambamu nziseeyo ewange. Kati olwaleero tubadde tuteekateeka kumukomyawo bamuyungirewa ewaka. N'atabuka pressure n'etabuka bamutwala ku kitanda omulaba gy'afiiridde. Badde ava ku kitanda ng'akka wansi kugenda kukola susu kuba ye abadde mukalabakalaba nga tebamukwatako kugenda kukola susu. Nga takkiriza kumukwatako kugenda kukola susu era susu we nga amwetwalirayo yekka. Kati yabadde ava ku kitanda amunguluze Etegeeza abadde akyalina amaanyi ng'akyasobola olumulokokera emirimu gye. Abadde avaayo mu nnyumba n'ajja n'alamusa abagenyi be bonna abazze omulabako n'addayo. Abadde akyalina amaanyi n'okufa afudde era ayogera. Era agamba muzize ye wange sijja kutunuulira bano nga bantunuulira nga nkunkumula susu.
muzzeeyo munjanjabire ewange kati naffe tumugaa tugenda kuzzaayo bakujjanjabire ewaka we baba bakuyungira bwati kama nasalawo bagenza okugjayo omulambo maiti emulago bavako basimu bagambe bakyali mu process y'amabaluwa kati wavaayo nteekateeka tugenda ziteekateeka nga bonna bamaze asuubira otuuka wano olowooza anti era ebyeddwaliro naawe obimanyi tosobola kugamba nti atuuka ssaawa bwe ziti oba bwe ziti abasawo we bamuteera etujja okukola ki okukwataganira naye tukole enteekateeka. Nze Sekandi musajja Katererwa Nzaalo kandi mutabani wa Ssalongo. Muzeeyi yafuna obuzibu, muzeeyi yabadde mukulu naye ng'akyatambula, era akyakola emirimu gye ku myaka 92. Yabadde atuukuse okugendako mu kinaabiro, n'aserera n'agwa, n'amenyeka eggumba wano ery'omu kisambi. So nsuubira yawabudde obuzibu kuba yakubawo omutwe, naye ffe ng'omuzadde tubadde tumwagala nnyo era tukkiriza nti atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde kuffe ng'abaana. Obuvunaanyizibwa bwabwe tukkiriza era tumanyi nti omutonzi ajja kumuwa ekisa omusaasire. Kati ebirala tubirekera mutonzi wakati wa Ssalongo n'omutonzi we olabanga busonyiwa bw'aba atuukiriza ebyo omutonzi bye yamutuma naye ffe ng'abaana tukimanyi nti Ssalongo atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe wabula newankubadde mu nnaku naye twagala okwebaza omutonzi nti omuntu okumufuna emyaka 92 kiba kikulu n'olwekyo wakati mu nnaku ate tubeere mu kusanyuka nti omutonzi atuwadde Ssalongo emyaka 92. Ssalongo yalese mwana muto atasobola kwerabirira so nga abazadde baleka abaana olwekyo katugende n'omutonzi kyasabyewo kugamba nti kale agende kuba eriyo n'ab'ekikulu twali agadde ayongere okubeera kuba abadde akyalina amaanyi 92 Ssalongo abadde akyali akyanywa awulira alaba naye ebintu abikola bulungi si ye muntu abadde okukwatirira nti mukagaanyi nga Ssalongo asobola okwetwala emmanju Ssalongo asobola okwenaaza ku myaka 92 so tubadde tukyamweta naye wakati mu mbeera era tetulema kusiima nti omuntu amukuweredde emyaka 92 ng'abamu tebalaba ku bazadde baabwe awo tuweerawo n'okwebaza kyannaku nti agenze naye ate twebaza omutonzi nti emyaka 92 yamukuwa ndowooza kyekyo mukamwana ekiyinza taata nze amanya nze batte tone naye nze kyensobola okwogera ku taata wa abadde musajja wa ayagala abaana be ekiteetaagisa taata atwagadde taata tumwagadde kwegamba Mukama kyamusobozesezza tukolera ng'omuzadde akikoze ekiganye kikoze eki kiganye naye ffe twebaza bwebaza Katonda kubanga mu kutuuka mu myaka gino nga tubadde tukyalaba ku taata waffe kibadde kya muwendo munene nnyo kubanga bangi batuuka myaka 20, 10, 7, 5 nga talabe ku taata we naye ffe twebaza Katonda nti taata waffe tubadde naye okuviira ddala ku ntandikwa paka ku nkomerero ate era twebaza Katonda twebaza Katonda tubadde ffe naddala ffe abalenzi tubadde tujja ebiseera ebisinga nga tuzijja si kunyumya na taata kutuwa ku magezi pulaani tutambudde tutya n'akulungamya era ekyamazima omulimu agutukozeemu okuvaawo kwengera bw'omanyi nti Abaganda baga nti olusala ekyayi luleeta munyeera kusaasaana ekyamazima tufunye eddibu ly'amaanyi taata waffe okuvaawo tugenda kuba tusulwa ebirowoozo obuwabuzi omukwano gwe tubadde naye okusooka kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwa omusajja wa Kabaka Ssalongo John abamumanyi naddala nga ffe abataka ku Nabuti walinga toyinza nakubuuza kyalo Nabuti kyawula na linnya lya Ssalongo John lwewayogeranga ku Nabuti nga buli muntu agamba ebeera Ssalongo John ye sajja oyo yasomanga ebirango ku radio Uganda nga describing omuntu n'otya owakataketake ow'amaaso amanene amatu mabalagavu bwegati ennyindo ndaalo
ngoye Ssalongo John amulabyeko kola nga bwalanga omuntu nawe wennyini owalirizibwa okutandika okunoonya omuntu afaana bw'ati gwalanze kale n'afuna nnyo ettutumu mu kusoma ebirango n'okugjayo ekitundu kyaffe ekya Mukono nabuti kuba bwe yayogeranga ng'ayogera gy'ava ku kyalo era y'omu ku baasooka okubaako n'ennyumba ezinyirira katundwako ekyo kyannaku nnyo nti tumufiiriddwa ate n'ava ku yava ku radio Uganda n'adda ku ya Kabaka y'omu ku baasooka okusoma ebirango era mu ngeri enjawulo ku CBS ate bwe yawa amatuka eyo omwana we Nassozi n'adda mu kifo kye kimu omulimu ogwakolwanga kitaawe paka ndowooza ennaku zino ate lwabivuddemu okuyingira mu mbeera endala ey'obukulembeze ebyobufuzi n'olwekyo Ssalongo John ng'atuukirwako nnyo abantu b'e Mukono n'ekyaggwe n'okutwalira awamu ng'atayagala nnyo abantu n'olwekyo yakola erinnya nga ddala ate nga asoma asaagamu n'asoma ekirango n'ogati ddala bw'atya kisomye bw'atyo n'asoma ekirala n'akisoma mu ngeri n'ekyo kufiirwa kwa maanyi kitalo nnyo naye twebaza Katonda amutuwadde kubanga abadde yakajaguza emyaka 9 omuntu okujaguza emyaka 9 tekiba kya muzannyo olabira ddala nti Mukama aba amuwadde ekirabo eky'obulamu ate alabiriddwa mmanyi bulungi kuba abadde n'abaana abaagala taata era abaagala abakadde baabwe n'olwekyo tujja musaalirwa naye nga twebaza Katonda olw'ekirabo kya Ssalongo John. Mpagiriwaga nnyo nga talina watayingira nga waliwo ekizibu wadde omukwano gwonna ng'ayingirawo n'akola omukwano nga bwe gubeera ow'omukwano ne mu buzibu bwonna ng'akolanga omuntu wabeera mu buzibu tufiiriddwa kinene nnyo okuba nga Ssalongo omukwano gwe okuva mwaka gw'enkaaga ndi naye twagalanye tukoze naye emirimu agenze mu masomero tusomesezza ffenna akomyewo agenze ku radio Uganda agikuddeko aze ku CBS agikuddeko n'awalala wagenze wonna nga tuli naye nga mutwagalanye era tubadde tukolagana naye bulungi buli kizibu kyonna ekibaawo antika okukiyingiramu okutuusa ku ssaawa ya leero. So obulamu bwe abadde kyensinga okumujjukirako kyensookeddeko bwe yatandikira okusoma ebirango ku CBS awo natandikira okumuwulira nga asoma ebirango ku CBS ne ku Super FM bwe yavawo n'agenda ku Super FM era nagendangayo nnyo okumulambula nga sinaba kusenga mu kitundu kino nga mukwano gwange nnyo ng'omuntu babeeranga ne bamulinda Ongonge baali abo ne Stuart Mutemi bonna nga mikwano gyange abadde mukwano gwaffe nnyo abadde muntu w'abantu nnyo era tufiiriddwa nnyo. Omugenzi kyensinga okubeera ntugenda mu misingako fe abasinga abadde yafuuka adresi yaffe nze naddala bwe najja okwesimbawo abantu nabakugambanga nti mba nabuti ewa Ssalongo John ebintu ebimu ebyasinga okumpangisa akalulu kange ak'abavubuka mu disitulikiti y'e Mukono yonna mu magombolola 18 bwe baalabanga nze nga nva nabuti ekyo kyanfuulanga ow'enjawulo ng'era abantu bongerako nti nva nabuti wa Ssalongo John ate ne bwe nagenda okampeyiniinga gye yali yadde ebunankande yantwalanga ng'omwana era nannyamba okweyagalira mu ggombolola eyo ne mu kitundu ekyo era yatunoonyeza akalulu so ekyo nja kukimujjukirako n'okubeera nti abadde musajja ateegulumiza ebbanga lyonna lyawangadde wadde yali akola ku CBS naye akeeranga n'alimako n'agenda ataakola omusajja ateegulumiza era abadde musajja omuntu ow'omutindo ogwa wansi. Muganda we yali naye akola ku rediyo eyo mutowe yagamba nti bamukaabidde taata bamutudde bamusudde bamutwalidde mu kkooti neddiika mulimu nali wano nga ndi nakaweebwa sande egi ne batugamba naye twatya ne tubeera ne tutya tusawaliwo omulamu bwange omu n'agamba nziruzira mmanyiyo nja kugenda nawakeera ekya bamuwa ssente n'agenda eruzira naye n'amusangayo neddiika mulimu nga bali eyo nabuuza banyange
kiki nti batusanga omusajja ne batuteeka mu bubuutu ne batuleta tugenda kumaweti nga tuli muki nga tuli bizira nabayo emyezi 9 Myezi mwenda. Kati bwe yavaayo baabagamba nti baali bamusibidde. Tewali musango, tewali kyoba. Mukama yamanyi. Kubanga twalaba bulabi twali wano. Bajja ku kanisa nga tusaba. Tuli etusanga nga bajja bagamba nti Ssalongo gyo ne bamutaka. Amusanga wano kwagala. Tuliisooka nti balikutte na kino nakiri. Emirembe egyo. Gyo bwe gyali bwegityo. Mu bigambo obanga ali luzira mwamukyalirako biki yabagamba tebatugaana twagendanga mulabako bigambo kibi yabateeka tiri kulukwalira kantu konna kebera wena watyo naye twagendanga netumulabako basirikale bamini be bamujjanga mu suudi era munengo besimanye baba era basirikale tunagamba omuntu wa bulijjo oyinza okujja muno basirikale mukama nasasira tebamutta ate nga abantu bangi abagendera mu musiri bira bannange kati bwe yakomawo teyakugambako nti balina kyenanyogeddeko abasajja batusaba mutuna musango era ne bamutala munediika mulimu basaba kuntambulizako ku mu lugendo lwe katono nnyo bwe yasookera kati kino ngaali yekkayi atula bulungi kakati tugenda nyomanyi nti akola emirimu naye nga mulamu waali kwegamba yalwala amawogwe ne bamuwa okisigeni nga bwebetabuka n'ateekako naye abadde tanyatawanyizibwa nnyo nga luli naye nga wali nga mugongo naye ekyaleese obuzibu kyekigwo kampalozi yamukutte naaba kati oxygen yali yamuvaako mubeerako bwatu nga tomubeerako bulijjo nga bwe gyali luli olwasooka mubeerangako mpolampola bwatyo oba mu budde ngaobwempewaawe naye nga bwetakyabeera nnyo ku oxygen mutwalako enaggalama ne balaba nga kyabala ne bagamba ti katumutwala eri abayunga yabeggayaza ne bali baawo nge bamututte matata mukugu ekiko abagamba omutekamu omusumaali kale abaana bawulidde omusumaali mu bulamu bweka bwabadde nga tajja kusobola yeggayaza badde wano batutekateekako bajjo tetwaliwo twalibuuza kusabira baana kumasomero abasabiri ngamba omwana tujja kgenda